nze Black Jew oba Ismail nga nsinzidde Moscow okuwa amawulire agakagwawo agwokya mu katambi nga bwakatunira obukalaba abatusajja abolaba abatujju balumbye ekifo bakiyita Crocus Hall eringa theatre Moscow balabiramu mizannyo bintu bingi balumbye hall eyo ne batandika okusindira amasasi batuukidde ku mulyango ne bakuba abasirikale baddewo abola mu kifaananyi abasirikale nga bamaze okuŋŋaana bazze okuteeka okulumba ne mu kafaananyi ako kakulaga nti abantu nga badduka okufuna buli omu afune waayita hall basoose gizingako ne baggalira emiryango egiyingira abasirikale nga basse abalabyeko n'amaaso gaabwe baganda tujjadde bawekedde ensawo nga kirakamulimu ebyokulwanyisa balina emmundu ziri ez'amaanyi balina ebirevu naye nga intelligence egamba oba kiteebezebwa nti bavudde ku saidi ya Ukraine basindise kubanga olutalo lwabalema olw'okuddala luli lwennyini kati baagala nnyo okuinflictinga oba okuleeta abantu bannansi okubeera mu paniki mu kifaananyi awo olaba omusajja oyo kigamba nti omu kubakwatiddwa asobola okuba nga alina kyamanyiho ku kigenda mu maaso gavumenti abalasha bamukutte eyo holo nga bwogiraba eyo yonna ekutte omuliro kuba kigamba mu nsawo zibadde balina lakabadde balina mu bbomu kati batuse munda ne batega kuba bakubye abasika ne bayingira iyo holo yonna ekutte omuliro eyidde kigambibwa nti abantu bafudde 40 abakafa naye ate n'abatujju tebalina babakwata jukira omutujju y'omulimu gwaba amaze okugumala kubanga amaze okuyingira mu holo agikumyeko omuliro tosobola ku entrance awo nezo kompyuta zolabyawo zonna bazibye kamera oli akulaganga ku entrance w'otuukira nga buli kimu tewali kiriwo kyonna buli kimu kifu kompyuta zirengera zibeera ku mulyango biki byonna bwe babikubye bassa abantu ekitono nnyo 40 abafudde ate abali wounded tetunda bakumanya kigambiddwa Moscow mayor ayisiza ekirangiro nti nkya abantu b'e Moscow bonna bakeera okugenda okugaba omusaayi kubanga kijja kwetagisa omusaayi mungi abantu bangi abalala bawonye beetaaga okufuna omusaayi embeera mbi nnyo Ukraine yalizotinze ku butujju ekitali kyangu omanyise obutujju ne bwonna security etatosobola bulwanyisa kubanga abeera abantu bakozesa abantu ba bulijjo mu nsi ago magye ga Russia kagamba nga special units zo okulumba okutuuka ku ki okujja okutaasa abantu nga batuuka nga tinga bwolabaawo abantu bali mu paniki ye holo nga bwogiraba yonna bagikumyeko omuliro munda balaka batezeemu bomu kuba bagambye badde balina ensawo ezibaddemu ebyokulwanyisa bwete bwefaanana mu kibuga mu Moscow wakati nzolaba abantu bakaaba balajana kuba bazinzeko butuuse muntu obusajja bukuba amasasi nga bamanyi holo bwe zibeera nozogirengera bukubya amasasi jukira holo zibeera ne entrance obeera kali naye obeera main entrance ate gye buyise kati oba osobola okufuna woddukira ne si kyangu ombeera bangi abamu bafiira ku paniki stampede so ndozolaba abantu nga buli omu bimusobedde talaba wakudda ate jjukira muyinza n'okusooka okulowooza nti si byaddala kitegeera gyembeera nga wemuli temusuubira ate nga abantu bangi temusooka kuwulira kuba amasasi ge bakubidde ebweru singa kibadde kisooka bali badde bawulira naye laba paniki abantu balajana bakaaba abantu bambi bafudde nnyo ate nga balaka bakyafa kubanga jjukira amangu ago kyakabawo dakikanga kuba tibanana bakwata kati Ministry of Defense egambye ejja fulumya ripooti nga bamaze okukwata abasajja abo ne bajja okuwa ripooti bonga bo n'ekyokukola naye nga bagambye they not go unpunished. Miti Medived akulira Russian Security Council agambye bajja kukwatibwa n'aba batuma okuva mu gavumenti y'e Kiev nabo bajja kukisasulira tewali ajja kuwona so mbeera bwetyo bweri noonya akatambi waliwo akatambi ako ngolaba holo bweri omusajja ngo batuuseemu bamukubi masasi noonya we baddukira tebalabawo obulengera jjukira holo zibeera kati bwabadde buli wansi eri bano bali waggulu bukuba buli kyebusanze ate nga si bungi bagamba basajja badde nga basatu nyejjukira abantu basanze tebalina mundu bantu ba bulijjo bali mu kifo ekisigama nti oba ki security zeza wano mu bazungu oba wani Russia tezira nnyo okuba na mundu ziri awo kubanga baba banyi basobola okudeployinga singa bawo ekyamaanyi basobola okudeployinga ate tebaagala kubeera nti embeera emundu mu bazungu si kintu ekyokubeera nti buli ssaawa omuntu abeeraawo nga buli muntu akola ki agirabako si kintu kirungi omuserikale gwe yafudde mu mulyango ba security baabo nga badduka naye gyona gyolengera miryango wansi
Паника, тише! N'abakoze emisango egyo nabo bafune obuweerezebwa okubajjamu engeri byabwe teweeridensi gavumenti ya Moscow de kafyu anti embeera baza okukakasa nti eri under control abantu abasobola okuba bategeese eyo ne nga balina ne bagenda okukirabaawo zidda omusajja bwazikubye monita imini monita kifo kikalu tubaddusse naye nga tujjukira Abamerika balangirirako mu nnaku nga nnyemabega balangirirako ne bagamba nti bannansi baabwe oba oli munnansi oli mu Amerika weewale nnyo okugenda mu bifo ebigendamu abantu abangi so kyongera okukakasa nti ekintu kino kikoleddwa gavumenti ya Ukraine nga Abamerika bebagikazi bamanyiiko kubanga teri Ukraine kintu kyokola nga Abamerika tebakimanyi Ukraine yafuka puppet government Abamerika bebagikolera bebagiwa buli kimu bagibalya ne intelligence buli kimu n'okugiwa plan buli kimu ekitambula so ekibuga wakyo kifaanana Moscow ekifo kye bakubye endozo kirengera omukka gw'omuliro kolo yeeyo omusajja bufuutuse no wansi nebikuba abantu egira n'ekalidde bamasasi obulengera bukuba bukubi kajika abantu babekwesemu obutebe kyobola bakuba mu butebe obwo abantu bekubamu obutebe ekyansi bakwamaita kukwata wano obutebe badde nga buyingira obusajja kolo obwete bugiyingidde bawo ku mulyango oli n'omutugo gukubye buli bubiri n'omuwano kale akakulembedde eri mu maaso abantu bawo bana omu alina ensawo omukazi we ne bamukubye so that's how it all happened embeera ekyali mbi nnyo Moscow Katonda ayambe kubanga tikiyinza obutakoma awo bonna bafu olengera awo security bukubye abasirikale n'abantu abadde baddewo ku mulyango omukulu ono sebo yeekutte selfie n'akwata abadde mu hall mwenyi n'akwata selfie eyo selfie akwanja editing n'enjigaze ne walebe nga kasaako ng'akwata incident nga bwe badde okumanya abantu tebatya sasiri nyoka yali ku selfie akwata live ebadde live feed yaja kusembyayo ekiwandiiko kya America kyebalaga balagamba security alert avoid large gatherings over the next 48 hours bakirangirira so they knew all about this this confirms what Russia says abarasha bagamba nti bali mu lutalo ne NATO n'Amerika America yewayo okuwagira abatujju n'ebyo sharinga likinga bera bulungi